Ebyo nga tubitadde ku bbali mu muzannyo gwa badminton, ttiimu y'abazannyi 6 ba Musaayi Muto basiibuddwa okwolekera India mu mpaka za BWF World Junior Team Championship nga zitandika nga 6 omwezi gw'Oktoba okutuuka nga 19. Abawala bali ku ttiimu bali basatu: Ndagire Kate, Mariha Musa ne Narule Vivian Mary, n'abalinzi basatu okuli Captain Oduka Akbar Noor, Mukasa Dennis ne Kibirige Arafat Tendo, nga ttiimu yakutendekebwa Muguluma Joshua Richard. Tugenda kwetaba muzine n'empaka za World Junior Badminton Championships India Guwahati, era tusuubirayo bingi nnyo n'okomawo nga tuli bawanguzi. Tugenda gezaako era tukomawo nga abawanguzi. Trainingidde banga siddene nnyo, trainingidde just weeks 3 naye tubadde traininga nnyo ng'era tusuubira kingi mu games zetugenda okuzannya India. World Junior Championships mwe mutera okubeera abazanyi abagenda mu mpaka za Olympics, era nga ffe ttiimu Uganda tuli basanyufu nnyo ng'ensi okubanga omukisa guno tugufunye, okubanga ba junior player baffe tugenda kubatwala balabe kiki ekinaabeera mu maaso eyo nga tubateekateeka okulaba nga tusobola okubaako n'abazanyi betusobola okusindika mu Olympics. Mu junior tournament eno abazanyi abatera okusinga babadde batera kugenda ne mu Olympics ne baziwangula. So guno omukisa gw'amaanyi nnyo 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 kubanga tusobodde okubanga era tugenda mu mpaka zino nga ttiimu Uganda. Uganda yateekebwa mu kibinja D ne China, Turkey, England n'eggwanga erya Ghana. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.